Lero bulijjo nyimba mama Fina. Naye lero lwensoso. Olwalero uno. N'okumulaba kola yo. Uno olwalero. Bale bweza nnyo. Kamukwase microphone eno yennyini. Kuye ku bigambo bye bane mukendereeko basobe banyabo. Banamawuli bakole ogwabwe. Aha, muve muzindalo ekyo mugiveemu. Kakwase mama Fina akazindalo. Kamunkwasize mpola mpola. Tuwulye ku bigambo bye. Matunda ku nnono naki? Aha. Bannange sina kyenyinza kwogera bweza nnyo. Bwa Mukasa. Sina bigambo bingi byenyinza kukozesa. Naye nga njozayeza omukulu Hassan Ndugga. Tulina ebintu byetugamba tudde ku ki? Abantu nga bano bazira nnyo. Avaayo n'ateeka obuwangwa bwe ku mmeeza nga teyekubidde. Okitegeera? Hassan Ndugga nkwaniriza okuyingira mu paati y'abajjajjaabo otuukirize obuwangwa ne bweza. Nze nkulembedde abasawo kati emyaka 17. Naye abantu batya okujjayo nti nze ndi Muganda, nze ndi Munarwanda, nze ndi Mulundi, nze ndi Musoga, batya. Ekikufuula okubanga oggwanga lyo kwe kwekkiriza munono gy'okola ki? Tetukanye eddiini weeri ffenna tusaba, tulina eddiini tusinza, tugenda mu makanisa, mama Fina amakanisa mulwana ki? Why? Lwaki mulwana? Mugaziwemu bannamawulire balina bamufuna bulungi nnyo. Temuziyiza ba kamera. Mama Fina baagala mulaba ate mumulwanimu abali ku stage. Why?
okitegeera ekituganye abantu okukulaakulana ekiganye abantu okubeera obulungi bwe butakkiriza kikyoli. Maama Fina nakkiriza nti ndi mukyala wa misambwa, ndi mukyala wa nnono. Weza. Essaawa bw'ebeera nga ya kkanisa ngenda mu kkanisa n'ensaba. Bwe kiba kituuse mu kusamira ng'emisambwa gizze osanga ndi muwanvu. Basaba ne bannyaba abali wano abatuwagira ku Fasotero Matuga, kkiriza mu kkalikyayo. Waliwo eŋŋombe emu egamba nti faaza waba agenda okutikkirwa bamugamba sooka oddeyooko ewammwe okole ki, naffe tuddeyo ki. Ndugga nkwebaza, weebale nnyo, weebalire ddala kukkiriza mu buwangwa bwo. Wabula n'obula opaala kati okomyewo. Weebale nnyo, weebalire ddala. Era tujja kuba n'omukolo omutongole nga tuuza Ndugga mu butongole mukakasa mu nsanuze. Ogwo omukolo mugukuume mu buki, mu butongole. So sina bingi byenyinza kwogera bamayira budde, naye nze nebaza bwebaza bannange bawagizi ba Fasotero, mwebale nnyo. Njagala buli muntu akkiririza mu mukisa gwa Maama Fina. Odde wano ng'olina enjawulo wasika Ndugga ne Maama Fina. Njagala buli agamba nti ndudde nga sira ku Maama Fina mulaba ku TV naye mulabe ki? Yogera nti nkitutte. Ekyakulema okufuna okikole ki? Njagala buli agamba nti Ndugga ono nga bw'omulaba bw'ati. Nze abantu abasinga tebamanyi Ndugga maanyi g'ayina. Tamusobola kumanya maanyi Ndugga gakola ki? Ne Hassan Ndugga alina amaanyi ag'enjawulo. Nsaba byonna bye mulabamu Ndugga abeera n'enjawulo. Ate era saba nti nasiikana Maama Fina naye Ndugga nafuna enjawulo. Full stop. Mwebale kumpagira. Nja kwebaza abakozi bannange beekola nabo ku Fasotero wano. Nja kwebaza omwami wange, nja kwebaza management. Sweet aliwo. Ati mulaba. Sina bingi byenyinza kwogera naye Ndugga mbadde nsaba. Nze manyi simanyi nnyo bintu byakukwenya mbadde nsaboddemu oluyimba nkufuuwe naawe okikakasa. Engalo siriwa olwaleero Maama Fina ejegeru ly'Abawarabu evumiyandumasani lyenoonyereza embeerera kugabayi erinyasenedisa mu bawano kitegeeza solo omuleza ifensi omuwala alimunyamirira shemimu yamakwenonikatuuma omuwala kakikukuta ajiira jaliya kusomera sulani katuuma abaana omuwala kakwala ajiira sulani kibaba kubanga mweyaninebaisa birakwatale mubeera shoti semanyiengengala siriwa birakwatale mubeera shoti zemala bibi zinene zimenanika yani biba bikozesebwa mu kamyonjo ebitemuwakulira ebipepa nonambe Saara abeera kikakulu omwobaba mukagwe bayita Saara anaaliina kibeera kikoko abazungu ebuuza kikategeeza yewaabwe wamagwawula emisimu ekyamunabo Ssenga ngeri basamyewo gy'abazungu
Yesu yayembelenga okanzu natangira bakweza mwambala engoye mukanga olwatugavu lwa bulamu omusambo mukulu